ekikolo ekyamaze okutuuka era nga woolaba okwetegeka kwonna kwonna okugenda mu maaso ayo olwo nno nga maze okutuuka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fina. Happy birthday to you. Them once again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow. Yafuka sister. Obaze mukulu bone mukulu binyo. Abooluganda ababiri. Abooluganda. Waliwo akayimba kababweni kabatera okuyiga bakayimba batya? Ose gundi segwagwe mukatu kyenyinyi wenda. Wenda. Abooluganda okola ki? Twine ebbanja lyaffe nalwa kwagala. Kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta. Katonda akola mu tumutwala wali owasalira keeke twetula wali kubanga omukyalo okulimba si mwangu ayina amagezi galinga ga mama Fiina obadde ani amukanika obadde ogande ku first hotel ngolo weeyitama ne ku dduuka mukubidde ne mga ne Fiina nze mpulira nkooyo obulamu bwange bugenda jangu kubwira ebigambo ebinnuma ebisembayo nga Fiina avaayo. Fiina, I love you. Gamba abazadde nga bato nga twesiimye ng'omutagaza okuzaala mu myaka gino emito sebo owemula ekyo kyayogedde eggulu likola litya awemula mubuuka awemula naye abali eyo bampulira kale nga tugende we go Fiina mukwano okimanyi kize sikyamanya surprise nze mbonye ne surprise Yes, love. Wala tukikiriza mbonye n'ebintu bino ze ntuyanye ze mbonye anti oba tekimanyi surprise mu family yo tekimanyi tujitya lwaki mujitya omanyi oba abantu abakulanga banaku otudde wano okutula nati emukungu kati ddawali bw'otiyitawo ddewali abaddaga kutula kano bakakola batya azaliwa kwetuli kuladda toti happy birthday this is so amazing. Yeah.
Kwate sawa eno. Sawa ya fina. Nange banfuyidde sitegedde ndozo wala kwatufaanagana. Wala kwatufaanagana ne sister. Banange sina bigambo bingi byakumva. Fina tubuulireko bagambe batya wamma. Obedda nga bano bali mu kwegiragira bali bakulimbye biki. Ebiki byanimbi. Kati omukyala ono ye Fina. Yono byo tukuulira. Ye Fina. Ye sissa wange wamuwulira dda nga tunnazaali wange okyali wammwe eri mu kyalo. Mami tugende ku byobadde. Ye Fina. Ye sissa wange. Ye firstborn wange. Ye mukwano gwange. Ye buli kimu kyonna. Oh. Andi Fina gwe tuddako mu makamu. Wonderful. Abamole gwe tuddako. Mutya. Andi fe tuddako. Ono firstborn omwana gwe yazzaako okuzaala ye wa mawulire bonna mu Uganda. Firstborn kati netandika okuzaala ndowooza. Mwe nga bwe muli bwe muti. Abayimbi, abamawulire, bannabyabufuzi. Be badda ku ono. Ono ye mukulu wa Misa Kisemakula, ono ye mukulu wa Luna Mubiru. Tumwongeremu. Fina tubuulire bakugambye batya ng'ojja wano ozezza 10 n'emeka ebintu ng'ebyo. Ezeganye ebintu by'omumyaka. Oba yabaaki. Babadde bannamwegana emyaka soko linde bw'oba kubuuza emyaka n'opyuka. Obanga bano babitereka. Kati abadda ku internet bagamba 17 n'embaga ati bakaddiya. Babitereka. Bawe gy'oyagala. Bawe gy'oyagala. Jejo. Ujutya. Ndi bulungi. Happy birthday. Bagambye batya ng'ojja wano. Yanimbyeko. Mbuki. Nina nebadde nkubira amasimu nga tebagakwata. Kazi munna. Kalina gwe ngambye mulwadde speed. Ogenza okutuuka. Kaniki happen. Owemula. Sibitegedde. Ogenza okutuuka ng'eggulu lyeggadde lyonna. Kyogera mu ggulu. Banange. Muri wano bantu bangi nnyo. Ne mama ne wali bavudde omusigale nga mutwagala. Kikulu. Kyembasaba nga we mujja wano. Naye ng'alaga wa. Era ne wonaawulira nti Fina akukubidde kasimu. Jangu tojja lwaye naye jangu ku lw'omukwano. Mwebale kubeerawo. Kigambo ekyo osinziridde ku kyo kyogera. Kwensinzidde nti nina abantu bendabye bazadde baabwe bavaawo tewali addamu bajjukira naye kati saawa zino mwenna weemuli kuba waali bana banneerabya nga nfiiriddwa maama bo wali obabeereddewo so Fina abatulaba balyagadde okumanya abantu bangi ebweru eyo bakwesezza nnyo erinnya nze Fina ne bafeera abantu nze muwala wa Mama Fina out there abantu batono nnyo abakumanyi ku bantu abamanyi Mama Fina 100 only 1% no Fina physically owulira otya okuba nti gwe Fina wa Mama Fina, the name Mama Fina which is a brand name across the whole world? Ekisokera ddala nsooka kukyebaliza Katonda singa teyatutondange n'ono era temwanditutegedde si bwe kiri kyekisookera ddala n'ekirala okubeera mwana Mama Fina kugwe olabanga ekinene ne kunze ndabanga ekyangu sikirabanga kyamaanyi kuba kyennina kimmala omutwalo gwenkoze wali wojja n'onsanga gwe gwange okitegeera kasitoma wange Kaizi omulabye ne Kaizi ne Saimo balabye ntikula wonna
Amayogera Fiina. Fiina akyatuwa obubaka Saimo. Bakozesa ekyo okuferera mu linnya lya mukadde ng'oli agamba nti ye Fiina. Kisinzira bankuza ya muntu oba nayo embeera eri mu nsi twesobola okitwala embeera gye tulimu yekozesa abantu. Fiina abatulaba ebweru eyo balyagadde okumanya Maama Fiina abantu bamulaba ebweru muzadde president w'abasawo b'ekinnansi mu Africa ne East Africa gwe wowo maama wo. Njagala otunnyonnyole how is Maama Fiina ne Fiina at home minus cameras minus abamawulire minus abalwadde. How is that moment nga Fiina aline Maama Fiina mukyala Namutebi maama we? How is that moment at home? Ono sister wange si maama wange soko kichoza. Ono muganda wange. Bannange moment ebeera etyeyo nga muli mwembi. How is that moment? Muganda wange mukwano gwange kyali wange. That's good. Wakukido. That's good. Kati gwoba omanyi Maama Fiina ye byakola nganze omuntu tebinkwata kuba sigenda funa maama mulala abeera omu omu gwoba oba gwotegedde ki ku ye oba Kaiza ategedde ki oba Esibifa ategedde ki n'abandaba gwe newookiraba newookiwulira gwamanyi owo tagenda kunzaala bwe tuba tukoma kutwala bibyo ono ye wange oba mulalu oba muki. Maama Fiina yatubulidde abazadde bangi babeera n'abaana nga sibakwano baabwe abaana ddala bawala ne bagwa ne mu bizibu nga tasobola kugamba ku maama we nti nafunye omusajja maama amulabule nti oyo mukyama gwe maama wakikola otya omwana omufuula mukwano gw'okutuuka kwekyo. Nze byange ne Fiina omwana Maama Fiina si byangu si bisesa. Nze olw'okuba nakuzibwa mu nnaku nesifuna bantu basobola kunkansolinga na kumbeererawo nesifuna basenga abalungi nesifuna bamaama abalungi. Nakula nkimanyi nti kirungi nnyo omuntu okuba n'omwana nga mukwano gwo. Nina bingi bye namiisinga nina bingi bye nandibadde nesasoba bituukako. Deni Katonda najja mpa omwana ono oba owekigwirawo kati nenfuna omwana nga ndi muto nga siri mukyala mukulu nkyali mwana muto nkyali mu mbeera enzibu eyawusigalo. Kati bwe nazaala omwana ono nemufuula nti yalina okubeera sister wange nemufuula nti yalina okubeera mukwano gwange nemufuula okuba nti yalina ye kamala byonna wange. Wamufuula wa Luganda wakulusegere n'akola byonna byewali osubwa. Kati netukula naye kati nga buli kyenkula naye akiraba then kati netwawukana mu ndowooza nti Fiina bw'ogatta Fiina ne omusamize Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi baawukana bali mayiro nga 8. Fiina takubandeko bali mayiro nga 8. Fiina akeera mu kyaki Fiina akola bibye Fiina mukyala wa ddiini okitegeera. Kati ne tuba nga tugatta mmeeza eno nti maama n'omwana naye buli kyemba nfunye ekinteekako stress buli kyemba nfunye ekimmenya mbeera sure nti Fiina alina okukimanya nga tebunnakya. Kati naye buli kyaba afunye ekimumenya esimu esookera wuwo esookera wange. Omwana atandika omuyigiza okukola nga ali mu P7 okutandika bizinesi. Bazadde batono nnyo abapulaninga nti omwana alina okukola nga ali mu P7. Ekyo ndowooza kiyinza okubeera ekizibu. Nenjigiriza omwana wange nti olina okuwa ekitiibwa abantu. Olina okumanya ennaku yo. Kati omwana wange akuze amanye ennaku ye. So bwe tutambudde bwe tutyo. Maama bagamba ekitazaala tekyala.
kiteezaala tekyala naye waliwo nampeereza wano obubaka naŋŋamba bano balinga balongo Fiina ogenda kukwata otya obusawo Obuganda buno singa Mafiina baabukolekedde legase njogera ku kye bayita legase nti Fiina gwobuuza obuzaazi mwembi mukiddemu ekibuuzo ekyo singa nga bukeera ku makya waliwo moment ey'okuddira mu bigere akulinnyire mu bigere tomukuba gundi eno ndabo Tokiraba bulabi musati n'okubeera musawo wabula ne obuvunanyizibwa bwetisse ku ggwanga lino. Kati nze ndowooza nti Fiina ekibuuzo ekyobusawo bw'ekinnansi temukimubuuza kubanga obusawo bw'ekinnansi oli si ayogera nti oba IBRAH gw'anaabutwala tebeetuma bwetuuma ng'oli munnaffe kati Fiina newankubadde abwa otandise ono yankubye akaama Fiina newankubadde abwagala Fiina tabwagala newankubadde ng'abwagala nga yandibadde abuyimirirako oyo bw'aba abukoze essaawa zino Fiina aba mufere taba maama Fiina era senga mpwira nti Fiina alina bulanki gye yakozese mu bitundu by'e Kayunga eyo ng'ayambibwako kakalaamu Fiina abamufere taba Fiina okiraba kati obusamize era kyebulaba nkugambye nti kiri wala nnyo Fiina ne maama Fiina naye ate waliwo legasi gyensobola gy'asobola okutwala mu maaso nga bw'abagambye nti maama ne bw'aba avuddeyo musigale nga mundaba Fiina alina bizinensi nange nina bizinensi naye ne mba nvudde mu nsi Fiina asigala mu bizinensi zange kubanga ebizinensi zibaddewo okumala ebbanga amasomero agalaaniza okumala ebbanga sisobola kufa ne gavaawo Fiina agalimu nga dayirekita waago si bwe kiri woteeri zonna nga bwe tuzilandinga zonna bwe tuzizimbye Fiina azirimu nga dayirekita kati okudduukirira abali mu bwetaavu awo wenjagala awo Fiina yaba ayogerawo kubanga Fiina bannayuganda abatulaba maama we abikoze byonna adduukiridde abali mu bwetaavu ebule n'ebweya mu Uganda n'emitala w'amayanja nga bw'abinyonyodde nti osobola omuddira mu bigere mu bizinesi singa nga Katonda bamukoowodde kati olwo wano abali mu bwetaavu Keizi afiiriddwa Kakalaamu yeetaaga okweyongerayo Seimo abadde n'obuzibuzibu bwa kino awo buuza bakubuuza so awo kukudduukirira abali mu bwetaavu ogenda tukola otya akantu kano mami bakakwata ne kagenda bwe kati kubanga bajja kukoleeza omuliro budde kuno bugende mu bbanga kati bw'ogira bw'oti andi kati maama Fiina kye yakola kiri kimu yakola ssente ebirala n'abirekera ffe nze ebintu bino sibimanyi kino kimweyimiridde okay Fiina abatulaba baagala okumanya ebirala byonna osobola obiyamba maama wo ng'avuddewo naye ekyokudduukirira abali mu bwetaavu tukoze tutya n'abalala bangi tetukiikirira miliyoni 45 ezisigaddeyo Keizi wali wano wuuyo taliwo wuuyo ku mwenna waliwo abavudde ewala omugamba katujje tubeererewo ki maama si bwe kiri ku lunaku lwa muwala we kitegeeza woba ombeererawo nange ngenda kukola ki kubeererawo ekyo kiwedde tukyongera njagala kuza ekibuuzo kimu baita ekintu kinyiizanga bamuzeeyi kakati maama we alina karakita amutakuzaala bamuzeeyi wo maama we alina karakita oli amukola ekintu ng'okiraba era ndoza nemukyogerako naawo saimu oyo bannayagasa oba akasajja ako kyonna kyayenze enkya n'omusanga ng'ate aseka n'oyo ng'ate amwemulugunyizaako alina karakita eyo ng'omwana kikuyisa kitya nze waliwo wekimpisa obubi naye maama namubuuzaako kolumu edda twali ku Northern bypass eyo nga bagizimba omanyi ffe tukuze ne maama
tukulidde mu bantu tojja kuwulira nti fiina ayita ono nti mukozi oba ki naye nga tukuze mu bantu abangi balina bye bamukolanga ne mugamba naye maama oyo omuntu omusobola otya nze nka sisobola bbeerawo waatali naŋŋamba olaba oyo IBRAH oyo mulaba nina we nali ku kisenge IBRAH najja mwana wange fiina teweerabiranga ekintu ekimu omuntu kyakoze n'okulembeza ebibiri. Thank you. Ono omukyala kyeyaŋŋamba saddamu omusobya ye ansinga ku bukulu kitegeeza watuukidde okuzza omuntu oyo eyamukosa ayina kyalaba oba ayina kyeyayitamu n'omuntu oyo nga either nali sinazaalibwa obanga entegeera yange nali sinategeera okitegeera ng'agamba SB4 oyo mulaba SB4 yambeererawo wano muleke fiina abantu abali ebweru balina ekifaananyi kirala nnyo about embeera nti IBRAH akeera ku makya mama fiina n'amuwa essente miliyoni 10, 20, 15 nga jjo lyabalamu wano mama fiina yangulira essimu empya brand new iPhone era nkiddamu ne wano ku kamera nze we bankwata ku poliisi essimu zange bazitwala nembeera nga ndi off air okumala weeks 2 mafiina nga noonya tanfuna era omuntu yasooka okunkubira yali SB4 ng'akubidde Idris nga Idris tali mu ggwanga n'angamba tukunoonya tetukufuna mami abuuza buzibu ki abiraba ku social media so bwe nagamba mama fiina nti sirina simu yambuuza ebibuuzo byali 2 oliwa kyekibuuzo kyali kisooka ndi ni mu town ekibuuzo ekyokubiri Samsung ne iPhone simu kijoosinga okwetaaga ne mugamba nti mami kankwate iPhone ne bangulira iPhone eno latest model era simu yo nagifuna sawa za mafina yankubire simu za saa za 12 nga maduka magali ku Sunday ku Monday sawa za 2 ez'okumakya simu njirina mu 5 fiina abantu ebwerewe bwe tubagamba ebintu bino mafina agulide IBRAH simu ya miliyoni 6 mafina agulide IBRAH motoka agulide SB4 motoka aserekedde abantu amayumba akoledde abantu azimbidde abantu ebweru ayina basomeseza ku university nga talina bwamuyita n'atikkirwe Makerere semester zonna n'asasula amusasula ya kosi waka nebe yagwa n'addamu n'abe musasulira fiina abantu ebweru baga nti olaba maama fiina akeera ku makya n'awa IBRAH motoka empya ttuku n'amugulira essimu najjanjaba mukadde we najjanjaba abaana be naye n'amuwa essente olwo fiina ye ssente awugamu mpuge bamuterawo ekitanda kya ssente yebaka kugamba balowooza nti kati ffe olaba tutwale ekyo ekikanga kati olwo gwe nannyini linnya nti maama fiina ekintu kiyinza kinyona otya munnayuganda okimanyi nnyo nti ssente gye weekoledde womanyi naye gye bakuwadde mu bungi ne gye bakuwadde kati nze njikuliddemu ng'oziraba naziraba naye embeeraawo nabeeraawo nze natandika okukolera ku mutaasa nga mpangisa kuvaamu naye ng'ebigambo bingi mbijjukira abeera atya muffe mmanyi abamu mumwe babakubira nako ne babagamba fiina ali ku mutaasa bamusimbye bamuplantinzeewo ya ne mama mwenyewe ngagamba mutaasa kafere wamanyi ne kati nedduuka eryange kuwa ntera okujjawo ebirala si kikulu naye ntera okujjawo maama wo waaba ayina zize kola ezizo okimanyi wenna atunuliriza maama mwenna ngenda bawulirako ennugu eno nja kunyiigira emitwalo 2 maama gyagenda okuwa omukuwaye kyenkuwadde akati maama kubanga nkola nze natandika n'omwana wange ono nga yatandikira wano Katwe mpozi dduuka baali bayitani lyali awo ku byandaala n'atandika ng'ali mu P7 netutandika ne miliyoni ndooza zaalinga 2 nga asoma ku Pink Hill awe Kawempe n'avaawo n'agenda Buddo S1 ng'akola nga bamuwayo weekend nga ajja n'abala ebitabo bye n'aba ng'asobola okuvaayo tebamukwata child labor nga lwani akwata
bano be bakwata kati n'avaayo n'ayingira ne mubuzi wagala kukola kitandika kugenda Dubai nga tusuubula ffenna natandika okusuubula n'afuna edduuka mu ttawuni eritunda gomesi naye natandika okutunda gomesi n'avaayo nanga nti kati mami nti neetengeredde ngenda kukola okusuubula amasimu mbe nga so okutunda amasimu n'agula mu myaka gye ng'olwo ali mu S4 ndowooza ali mu S5 n'akola edduuka ku Mutaasa n'atandika okusuubula ebintu bye n'agulawo akawunti ye ne tutandika okuttunka naye akawunti ku akawunti ng'olwo mubisanya ate tubisanya kati ngula wano agula wano bagagga kwagalana baavu kwewalana sina kipya kyenkolera fiina ate era ne bwe mba mpadde Simon nawira nti Simon bamuwadde $5,000,000 tazimba mutima okitegeera ne bwaba onaatwala bimeka tazimba mutima olw'ensonga nti waliwo abantu abayamba abantu ng'ate abaana be bali mu mbeera ki mbi tulina nina omukisanga nzima fiina nti nzadde abaana bangi kale naye Katonda ampadde obusobozi omaintaininga abaana abo butajula nemba nga fiina tasobola kukeera ku makya gamba nti kale mami yalunga wano n'ayamba IBRAH n'agwira esibifa emotoka n'agamba kezi n'amuzimbirako ebyo nga tabimiisinga kubanga byonna abirina wetwogerera fiina alina amaka ge ageetongodde agasinga n'aganga alina bizinesi ze alina amayumba ge kati era nemba muwadde akalabo yensonga lwaki nalemesebwa bino ebya basidi kuba ffe twakula tuli banaku tetumanyi basidi nga mbuuza ngenda muwaaki olambadde nkasimba musaimu nakutereza mama mugambe ye ebigambo mu kamera omweko obweyamu yogedde mazima naye mama mugambe ye ebigambo nga mumuzadde wewawo bagagga kwagalana bavumpalana mama mugambe ye ebigambo ku TV kubanga mama nebikubula kankuyire kampuuni owaye yogera mama nebikubula naye musuubiza okukuuma erinnya lye ensobola omugamba thank you talina lunaku lwaligamba nti fiina avudde mu bantu bange teruliyo basayimo mwenna manyi mwenna muli wano siri bavaamu n'abo abali ewala sijja n'abaana baffe tubakuza tubagamba gye muli ekikoma kuffe seguya alina ekibuuzo mama otugambye ebyamasabo fiina tebimukwatako kati Katonda akujjuludde oba pulezidenti obulekeraani mwana kigwotunulidde mu baana bo nti yasobola okukwatamu nze nalondebwa omwaka gwali gwa 2004 okwira abasawo b'ekinnansi 2004 okitegeera kati 2004 nali nkyali nno mwana muto kikwewuunyisa mpaka kati saawa zino nkyaliko simanyi lwaki kwendi ate era seerondanga kugamba nti neeronze nalondebwa Uganda yonna tebannonda nti obukulembeze bwange bwansikirano nga byendaba mu ggwanga obukulembeze bwange si bwansikirano emisambwa bwegikeera ku makya ne gitta ne gigamba nti tukukooye tuwadde nga Saimo kuba Saimo otunula emmandwa okimanyi nti olaba n'otegeera kati wana balina empewomba kati emisambwa ekintu kye bayita okusamira ekintu kye bayita obusawo ekintu kye bayita obukugu si gwa kyeteekamu senga kyali nti mama fiina nkyeteekamu senga nakivaako dda kati si kya fiina nti olwokubanga fiina bwe naafa fiina asikire emmandwa zange asikire obusawo bwange bayizawo nnyinza n'okufa ebulenga ne wasigalawo ne wamala emyaka ndowooza nga 10 nga tewaddanga waakola busawo bwa mama fiina ng'abaliwo babbirawo buki be bantu betusanga nti baali basamize nga bakugu nga b'amaanyi naye bwe baafa obusawo ne bufuluka kati aligenda okusikira empewo zange ayinza okubeera eyo mu myaka nga 5 era bwe mba nfudde abasawo batuula ne balonda
awo omukulembeze waabwe ne bayita mu mitendera ne balonda omukulembeze waabwe abatwala so si fiina fiina ye kyemukuutira mwana wange kyekuutira ensi eno nga bw'ogiraba abatulaba ku kamera kuno musibirire entanda olina okwefuula atawulira Uganda lwasobola ogiwangula olina okutwala ebintu byonna nti byangu mu nsi muno ebisigadde byonna bisobola okuyitako gwe n'osigala nga oli w'amaanyi nga bwe ntera okubuulira tifiina toyambuka todwaguuka kakkana ensi yo eba erina bwekutwala mu bulungi bwayo okusinga ogamba nti kakalaamu anvumye katutunke naani ne kakalaamu okiraba sigala ngaokola ekintu kimu kasoba nga olina omukisa ate omukisa ogulina si bwe kiri omukisa ogulina kati byebisigadde byokka byenjagala deni n'okuba nga olina respect ku mwami wo ng'olina empisa ew'omwami wo oyagala famire y'omwami wo oyagala abantu ate byo birina si bwe biri kati ebisigadde byonna ze sirina kyenyinza kubuulira fiina kuba tukuze naye kyevula tweyita ba sister and sister tomugambye nti newe tuba tumuleetedde era abantu abayise kyekimu nga ggwe abantu fiina ayinza obutabayisa bayizayo kubanga ikonomi eno gye tulaga eyo mama fiina ono omulaba fiina ye muntu akusekera era nze mmanyina omutunula ku bakozi bange ye muntu ayingira najjanga wano kubajjawo kyalumu buli mukozi neyeenoonya yekka ekitateredde fiina akutunula butulize mu maaso n'omanya nti fiina ngambe wano nsitukewo nveewo nkole bwe nti ate nze kyesikola ki kati fiina ndowooza nti olugendo luno oba oluyingidde olina kusooka kukkakkana ayina tempa kukkakkana lwojja okusobola obulamu bwensi nga bwolaba kimaama kyo bwe kiri ate ekirungi gw'osomyeko nyumunguziddwako omanyi ekikolebwa omuntu eyasoma ate atasoma kiyitawo oba okiraba so ani gwosaasira tusale keeki muweze n'ebirabo tusooka birabo bakeeki tusooka ki tusooka ki kati gwazo gaba ekirabo ate osaba chenji oyawuzemu emitwalo ebiri ogabeko omutwalo mutubayite omukwano ogwa ddala Rose kwata konjira ebintu esibifu kati kano ogenda kakola otya mugenda kakuba kano kaswiki kakalamu jangu wano kakalamu jangu okuba tekakanga kawesibifo kakalamu ki saimu jangu okuba akantu naye ogenda katutunuza mulindako kubanga yakakutunuzaamu aye kati ogenda kekuba esibifo mpolampola kati ako kekakola katya kati bino kino kyo IBRAH nga mwabasoma kitegeeza ki mazaalibwa tuyimbe lumu nti happy birthday to you happy birthday wona akuyigirize lidako bannange mufaanagana tutirwawula ekyo kibodde bamuwa ebirabo akakaizi akako tekannaba akono kamulemye naye nga tukyali kwako esibifo
naye kaleke tumaze kaleke kaleke naye si bifo amakago ne ani temunakolayo mukolo kukuba bintu bino bannange amaka ga SB4 ne aniteira tebannakolayo mukolo kukuba bintu bino neyaziza ekirabo kyange pefira ngendeze nebake biraba yayo sorry simu bubi SB4 akantu nkulabe ngogenda kateekako amannyo ne mmanya ekirabo kyange kinyiza okukwa kino ekirabo kyani nakyo kikyo kale kyange kancewo si kino kimuwe kino kivudde mu Centenary Bank oterekayo nnyo ya Centenary Bank nezibbaga nga zijjo alisobola biteeka wano bwetu gazeti keke soka eveewo I need we nindako semetroni wa mami njagala we kino Centenary Bank from Centenary Bank njagala we Ntebe branch teeka kuli teka bakuwadde ekirabo kino wait waliwo ekijja wait ekibiriti tukyakyetaaga tukyetaaga ekibiriti Centenary Bank Ntebe branch corporate nebakikuwadde tuterese nabo emyaka 10 abasubyozambagwa banatuwadde bannange ali kukyolozete SB4 Kaiza ayina ekirabo okusala ki akalabo kakuba kuwadde naye tofukamidde okukinala ku mwana waani bw'otyo omwana omuwala akuzika then kino kirabo kyange nga kuva mama fiina from okuva ku mutima gwange kuwadde ekirabo kyange mama tuyambeko engeri gyendi muntuwo tukisumulule eki tusumulule ekirabo kisumulula abantu balogera mu birabo mumubaamu ebyokulya Kaizi abantu bakola ki abantu balogera mu birabo wemubaamu ekisumulula yange osumulule ekyange mubeererawo emmotoka mulimu lwaki bakisumulula switi kamotoka obadde ki buziba sebunya kano kasaze bubiri kino sikiraba mulinda wakati musembeleye wakalaba mulinda musembeleye kamusala musoke mukwate bwe mutinga tena babikula sembezayo kemeza kanje nyaka lyawe enzijemba yambekaawo 2 3 4 5 10 sikitegedde ojja kitegeera bannaye mutuvuga si Kaizi nakugaana ebintu ebyo lindeeko maama nina kyesitategedde tulidde ne tunywa keeki ne tugisala obujulizi n'abuwa ayina edduuka amaka gaggwa Ibula atera okugendayo azze yeevuga omuwadde ne kukalu $50 million bwemasobola ziwa abantu nezisaasaanya what about omwana wange mama antuleko wa munzikize name fina muwe
Asoka pange, soko pange boti. Soko zipange boti, zikwate boti. Badde sizira banga. Ate zino bazita 10. Ate na musanza ali bubadde ki. Ngowe siwalanda muntu alekemu. Zino sebo milioni. Mama anti omanyi waliwo abajjire ne batulangira. Tulaba nkoda milioni 5. Ezizino milioni 10. Just kunaneza kuno busente tubana bonabo. Zino 10. Zina 2. Zina 3. Zina 4. Zina kyensaba. Mubwavu kweyisaako kangwa. Akawulireko kyatuwulira nga tezinayo. Kanaaba leeta essimu oli wali. Amusanza ali bubi nnyo nga mwavu. Singa badde bulungi. Singa bukomeeno waggulu. Twebaziwadde. Kuna kyotugamba. Asanyala ddala. Gomanye zimenya kwatira ekyo kyana kibbi kigenda sana yo badde wadde kumpi naye kakati fina olaba nze nziri wala ate teras olina nokezi byakola can't accept tutamusembeza kamera mu maaso tutamusembera milioni 5 nzimuwadde just Mama Fina wa sente ekitiibwa just milioni 5 omwana agende batasobodde jjukira nti tukoze pate tetumukoledde pate olw'ensonga kibadde kizibu nnyo naye tekiveera ateekemu sente agenda kwedda nina saati kamuwe saati mbw ayagala akapapula kano kaliko obubaka bwe kati twandibadde tukola pati twandibadde abantu basituka abagenda okulya amazaalibwa gaabwe ne batwala abantu baabwe Dubai n'abatwala South Africa ne bakuza amaki amazaalibwa n'omwana wange yandibadde agende South Africa n'akuza amaki amazaalibwa so tasobodde kubanga nze ebintu nga bwe nabagamba ffe ebintu bya birthday tubimanyi twakabiyingiramu kasana zino nzimuwadde afune waasobola okulaga atutwale oba agenda Dubai oba agenda South Africa oba agenda mu America oba agenda Canada agenda awummule akuze amazaalibwa omanyi ennaku nga agendereko n'abamawulire bannange nansa nawe waliwo akafa akalungi nedda sebo sene tusobola ozirya fina ondaba otya wetega owemula so byebyo basabo ne banyabo nti bangi nange benkuliza amazaalibwa bangi bembereddewo olumu nali wano ku omwana wange yasoma n'akola bulungi P7 omuntu omu n'avaayo ng'ayomba Mama Fina ebiri mu ggwanga ensi ebonaabona ng'okwata miliyoni ng'ogiwa omwana mbolo yakoze bulungi ebigezo lwaki wajimpa nengenda ebweru lwaki Mama Fina taddamu tumanyira n'amira amalusu neŋŋamba esente zange zikulumira wa bwe nyamba omulema olwo n'osanyuka bwe nyamba omuguwansi n'osanyuka bwe nyamba owange n'onyuka ogwo gwe muzimu gw'abaavu emmotoka SB4 bakyayomba nti tekisoboka nti ozebanga eziriwe ziti milioni 5 nti bicupuli naye engeri gyemanyi okulabira sente ekirabo ky'omwana ayinza okufa kakati kamera zisooke ziwumulema Fina atuweyo obugambo bubiri bwokka about the gift because ebirabo gwe ngaani wanoonya change. Thank you. Kuchi butuwe buliwa seven mami tomwebaziza bambi mugambe She's speechless. money talks She needs a person like me. nagana
Okubiza kuba mwoyo tulagwa ngendo kulaba ngagenda. Baba ibula agenda kwera. Abubaka banaye. Katuulire ebigambo bya Fiina. Owanze nzigaba. Omutima gukuba. Nina tulagwa mutumo ogwo. Kuba munange fa abayiribi. Banatuulira ku mutaasa. ate nga ne Ebola ajjayo. Abantu abeesigwa mwetuli muno tulabe. Gamba mwoli. Mwetuli. Okimanya okutte emmotoka nnamba mu nsawo. Okutte ettaka. Don't clap your cheeks. Kale. Vitizi 10. Tweyanze ekiwedde ndowooza. Mwebale kujja. Rose. Okase emyaka batekakodyo. Oli mu mbeera ki? Oli bulungi? Okase emyaka batekakodyo nange nkwadde ekimuli. Sembera wano kimukwaze kimuli. Tugenda Fiina yimuka ebisiga